in my power to make ettendekero ly'obulabirizi bw'e Mukono li Mukono Diocese School of Nursing and Midwifery Sciences olwaleero litikidde abayizi abasuba mu bina abamaliriza emisomo gyabwe mu busawo n'okuzaalisa. Okusinziira ku mulabirizi w'obulabirizi bwa Mukono Enos Kitto Kagodo alaze obutali bumativu ku ngeri y'ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga gye kikuttemu engereka y'obubonero bw'abayizi obwa siniya ey'okuna. There is a bit of contradicting in the government because of the new curriculum. Ono agamba abayizi bonna bagamba nti bayita bulungi ekyaviirako abamatendekero g'abasawo okwongeza obubonero ekyalemesa abayizi okugeegattako. N'abazadde bo basanyufu omwana ajja result 1 kakati oba okyagamba kinze nsanyuka busanyusa omwana nga yayitidde waggulu result 1 ate watuusa okubeera mu koosi nga zino ng'omugamba ate twagala mu result 1 ng'alina C and above. This is 75 and above. That is too high. Omulabirizi wa Mukono yawummula Right Reverend James William Sebagala ategeezezza nga bwe batandikawo essomero lino oluvannyuma lw'okubulwa abasawo abalumirirwa abantu nga basinga bafa ku ssente. I just want to appeal to you that as you graduate, as you go out, let money not be the first priority. Ye Dr. Kalusa James okuva mu kitongole ky'ebyobulamu asanyukidde nnyo enteekateeka y'obubuulizi bwa Mukono kubanga mu disitulikiti y'e Mukono be balina obwetaavu bw'abasawo nga kyakuyambako ku mbeera eno. I'm standing right now. The health sector of Mukono is understaffed. We are understaffed and the opportunities are so many. Mu bubaka bwa Abdalobis ambassador wa United Arab Emirates obusomeddwa Francis Ntangaaza akalatidde abasomye okusobola okuyiga ennimi eziwerako kibasobozesa okwongera ku mikisa gy'emirimu ebweru w'eggwanga. Need to learn a second international language, so learn French, learn Arabic. If you learn Arabic and you come to Dubai, you'll earn better as a nurse. They need nurses everywhere. Babakubye emisomo oluku mu mutwe basanyufu bya nsusso. Nebaza Katonda olw'olunaku luno kubanga lwo terwalirwanga okulutuukako era nga we tubimanyi bwe bibeera. We are nurses with a difference as Mukono Diocese era nga kituufu tusuubiza okuweereza eggwanga mu mutima omulungi.